Inside Story Uganda, real source of political updates. Abakuze oba abakadde kuva wano masekati ga Uganda naye muna kibiina kya NRM. Of course tulina Munna Igo muganda wange Rogers Mulindwa nga bw'omulaba awo yayogerera ekibiina kya NRM. Ate era si ye yekka, tulina Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola, ono mubaka wa Parliament akiikira abantu ba Kawempe ey'omumambuka, ava mu kibiina ekya National Unity Platform ate nga munnamateeka. Well, ndowooza tutandike ne Mwami Rogers Mulindwa. Mwami Mulindwa, ababaka bajja mwakoze bakoze resolutions balina batuuseeko ebiwerako, mulina n'okweyama okulwanyisa n'okufutiza obulyake mu ggwanga. Tutemeremuuko ku bino, tubuulire ne practicality yaabyo, obusobozi bwabyo okuteekebwa mu nkola. Neyanziza kkiriza nsooke nsaasire muganda waffe Ibanda olw'okufiirwa taata. Ibanda imutesitesi wa programu eno. Kitalo nnyo. Reverend Venerable Ibanda. Kitalo nnyo olw'okufiirwa taata. Ebintu bingi naye mu kusooka njala bannayuganda bakimanye nti ekitutwaza ekyankwanzi ettendekero lino bbanguliro lya byabufuzi ly'abakulembeze. Era ebbanguliro lino ekimu ku byayisiddwa bajja kulyongeramu ssente lyongera okutuukana n'omutindo. Naye tetulikozesa ffekka. Tuyinza okubawa abasomesa ne bw'obeera wa kibiina kirala ne bagenda babasomesa ebikwata ku ggwanga lyammwe n'ensonga endala. Ekyo kyenjagadde ntandike nakyo. Naye nga batunuulidde ebintu bingi ng'ababaka, naye waliwo ideological alignment, kagamba okutegeera obulungi obuvo n'obuddo bw'ekibiina kyaffe nga tusinzira mu mpagi zaffe ezennya, kubanga abantu abamu balweyambuuza lumu naye ideology yammwe eri ki? Nogera sebo ffe tulina ideology, tetulinga bano kakati nono buli muntu bw'oba yagala okubeera obulungi mu ekyo ky'olimu oteeka okutegeera nti nze neddira mmamba nteeka okumanya lwaki jjajjaffe bamuyita Gabunga byajja bitya. Lwaki abenkima bagamba bajjajja ba Buganda? Bw'ototegeera bintu ebyo tomanya gy'olaga. So mu mpagi zaffe ezennya omuli okwagala eggwanga lyo, patriotism, pan-Africanism, tetujja kubeera kazinga nga Uganda naye katutwalire muri Africa yonna, socio-economic transformation, ebyenfuna n'enkulaakulana okutwalira awamu, demokrasiya, mwe tujja emiramu emirala gyonna. Era buli kyetugezaako okuleeta nga tukola tukikwataganya n'ensonga zaffe nnya. Byo biwalaba edda nga bitwaze Burundi ne tulwanako, bitwaze Somalia ne tuyambako, nti tetuyinza kubeera ffekka wano. Kakati twagala abakulembeze baffe mu NRM bonna ku mitendera egy'enjawulo eyabadde resolution okubeera nga batambulidde mu mulamwa gwaffe era nga bagutegeera. Tetwandyagadde kubeera na muntu afaanana nga Ssekikubo gwe twalina lumu, omuntu akafaanana nga Tinkasiimire, omuntu afaanana nga twalinako oba ne gundi ono wa Kampala Central Honorable Nsereko. Ideology ga balinga abatagikutte bulungi. So mwagala kwewala bantu kulowooza ku byawukana nammwe ng'ekibiina. Kyenjagala because kyoyogera kikakasa kiri kye bazze boogera nti mugenda kwoza bwongo bw'ababaka mubaggyeko endowooza zaabwe n'entegeera yaabwe mubateeke mu kye mwagala. Ssebo wange, bw'osalawo nti ogenda kuwagira NRM oteeka okuba olina ensonga lwaki oyagala kuwagira NRM. Era NRM gy'owagira ogisanga si gwagitandise, ogisanga erina ebigendererwa byayo. Ebigendererwa ebyo oteeka okubitegeera obulungi. Kyetwava tuvaayo juzi walaba pulezidenti ng'agamba nti ensonga enkulu omukaaga ze tugenda okuteekako essira. Kakati watyanga obaddewo NRM n'otuuka mu Parliament n'ogamba nze AFCON sibitegeera. Tetuwasende mu AFCON, naye ekyo mbadde nkutemera kimu ekisoose ku byo kubanga bingi nnyo. Naye twakoonye ku nsonga ya okuwa emirimu abantu ku merit, naye nga bandibadde bategeera bulungi eggwanga gye twagala oddiraza. Kobeere commissioner wa board oba chairman wa board oba commissions oba PS oba bifo ki ebirala. Sigamba nti olina kubawo NRM kuba n'ekyo kyamba twakifuna bubi. Naye oteeka okuba nga wantegedde bulungi gye twagala okulaga. Twagala okwongera amaanyi mu bitongole ebyo ebiriwo ebirwanyisa corruption.
nti ebitongole bino twabiteekawo bimu ne tubiteeka mu mikono gy'abannaffe ab'opposition obukiiko omu nga paaka obukiiko omu nga kosase obukiiko omu nga kibubeera mu mikono gy'opposition naye oluusi ne batakola mirimu gyabwe bulungi naye twagala ebitongole ebyo byonna byongerwemu amaanyi naye wabaddewo ekintu kya emisolo egiteekeddwa kubanga kujabuliramu egiteekeddwa ku raw materials eziva ebweru nga zandituyambye wano okubaako bye tukola ne wabaawo resolution eyayisenga egamba nti Ministry y'ebyensimbi ng'ekolagana n'ekitongole URA bateekewo task force ate reporting mu wangu ddala eri president n'eri government ku misolo ki egiteekebwa ku materials eziyinza okuba nga zitulemesa okwaka ebintu bye tukola nga tetuzirina wano ekyo nakyo kyabadde kikulu naye n'okwewola affordable credit abantu basobole okufuna ensimbi esobola obbatambuliza obulungi wabaddewo ekiteeso ekirala nti bye tukola byonna bigende mu national development plan 4 nti benga biri aligned bulungi bye tuteekateeka byonna okukola twagambye ku byenjigiriza nti twagala mu UPE schools nga bwe tutereeza bino naye wateeka okubanga amasomero gagenda mu maaso amapya tuteekawo amapya twagambye university per zone nakugamba wano lumu tugezezzaako okuteekawo university ez'enjawulo nti ova eri mu West Nile nosanga Moni University abakyoyi ne tubawa Gulu University ya gavumenti abalangulira University abateeso Soroti University abanyankole Mbara University Buganda tuyina Kyambogo tuyina Makerere tuyina Nakawa n'ogenda ng'obikola bw'otyo paka Kabale University twagala okukyongeramu amaanyi naye nga nene wansi bwe twongeramu nawo amaanyi skilling hubs ezo nazo twazogeddeko zijagenda mu maaso topapa kubanga kati gavumenti ekunnyonnyola ekuwa license wano kakati public accountability gavumenti inokusa obudde obu gavumenti bagipimira budde bannamugojja public accountability awo ndowooza wasinze okuba ekintu ekikulu ennyo enguzi ne bagamba nti naye enguzi mubaddewo emyaka egyo gyonna tewali muffe mu NRM ayagala nguzi naye ekigambo kye bayita enguzi ate si kyaffe ffekka nti abe-NRM bali enguzi bokka kakati twavuddeyo n'ebintu bingi nnyo okusooka tulina enjiri gye twagala okubunyisa eri abantu personal integrity bwe tuba bakulwanyisa nguzi ffe ng'abantu ssekinnoomu tusooke tutegeere nti enguzi eno mbi era tweyise mu ngeri esaanidde oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti ne twogera ku financial discipline manyi n'obutaba na discipline nungi mu byansimbi bano ba economist ajja kubuulira nti kikuwaliriza n'okukola ebintu ebikyamu bingi kakati ne tulyoka tugamba nti accountability nti buli muntu waali naddala bali mu office za gavumenti basobole okumanya nti ensimbi ya gavumenti tulina gikwata bwetuti tulina kugitambuza bwetuti bw'oba otegedde ebyo n'omanya nti ensimbi si ye egenda kukola kintu gundi kijja kuba kikulu naye n'ekirala twayogedde kukwalininga manifesto yaffe ya NRM abakozi bonna mu gavumenti kabeere leader of opposition twagala ategeere manifesto abannayuganda gye baalonda eya NRM tugiteeke mu nkola kubanga bonna balina manifesto bannayuganda baazigaana so bwe tunaategeera ebyo n'ebirala bingi tujja kusobola ogenda mu maaso Honorable Namuga tukwaniriza lunaku olwaleero babaka banno abapya ab'ekibiina kya NRM bagenda okuba mu parliament ejja bye baatuuseeko obiwulidde what do you have to make of their resolutions? Sebo zikiriza mbabuzeeko happy new year okuva we twava mu kalundo za eno show esoose simanyi lwaki obadde tokyampita naye eggwanga ojja ddibuulira lwaki mbadde sikyajja so nedda era ojja babulira emyezi kumpi 5 mbadde luddawa naye on a lighter note bannaffe bano abanekaanekanye mu kkale abanekaanekanye mu kkale zikanga abantu tekiŋŋaana babuuzaako ono mulirwana wange akooza era abalonzi babasinga nze mbatereka era bw'atampeera kitiibwa ku sheeno oli mulindwa okimanyi bwe nali nkyali ku sheeno namubanjizaako emmotoka era katonda n'atuyamba n'agifuna so nsaba mu layini ya accountability emmotoka eyo egase bannayuganda ereme egasa mulindwa ng'omuntu naye nzikiriza nsooka embebaze nga NBS ebbanga igo lyebaddewo ne services zemuwadde abantu mu ngeri y'obuweereza era nange ngatta eddoboozi lyange ku kusaasira producer waffe njagamba nti waffe kuba muweereza wa Uganda ayibanda okufiirwako omukadde wate ng'omanyi nti yasakira parliament era president owa bannamawulire mu parliament so akkirize ku lwange naye ku ludda oluwabula gavumenti ejja eyeeteeseteese
obulungi National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu sabo tumutuusaako okusaasira kwaffe okufiirwako omukadde we onkoze bulungi okubuuza mwami Mulindwa ki ekyabadde ekyankwanzi era asoose n'agamba bulungi nti kyankwanzi si bbangulyo ly'NRM era awo njagala ntandike okubuulira ekibiina ekyo ate nkimanyi nti nga kimanyi nti line of public accountability batuyambe bademe kuddira kyankwanzi gituuma NRM era ekyo nkimusaba agenze naga nti n'abaagala abalala ogikozesa basobola ogikozesa naye byayogera n'ebikolwa si bye bimu ekisinza okututawanyanga eggwanga kwe kulemerera okwawula ddi bannaffe lwe babanga ekibiina ate naddira obakolange nga state era agenze n'agamba nti mwena musobola okujja walabye nti baabaddeyo ekisooka ekikolwa kye baabadde mu kituufu abantu nga baakalondebwa ng'ekibiina kya buvunaanyizibwa okusinkanako ne muwuliziganya era ekyo tekirina buzibu naye tabbu wejjira biki ebyogeddwako era biyambirawo eggwanga kuba nze nsuubira nti ensisinkano y'ekibiina ekimaze emyaka 4 mu buyinza bw'owulira Mulindwa byabadde ayogera oyinza oga nti NRM yatandise eggulo abadde akubuulira simanya alignment of gundi NRM manifesto ne National Development Plan ne strategic plans so njagala okutegeeza eggwanga nti abakulu bakola manifesto ya myaka 5 ekizibu kye baakavaamu ngenda kuzayo ku National Development Plan 3 yokka alignment yagaana era nga bano bakugamba National Development Plan 3 ndoza gye basinze okukola obubi kubanga twagenda okumalako third quarter nga bali ku bitundu 17 17% naye nga bw'obasanga bagamba manifesto y'NRM tuweereza bannayuganda era nze wano wensi ne bagamba bannayuganda emyaka 5 NRM gye yamalako ebaweereza bubi nnyo era bwe yeeteeka ku mizaani okupima tewezeza bitundu 3 ku 10 kwa bye yasuubiza bannayuganda kubanga enkwatagana yayo ne National Development Plan byagaana bw'obanga byogamba byokoza abantu tebiri mu mbalire ya gavumenti y'emyaka 5 oli akubuuza nti ebyo oba obijjeewa so nze kyenja okusaba bannaffe nti tuleme kulowooza anti kaakati kye baagala okutereza toyogera ku muntu yazze eggulo singa obadde oyogera ku Nuupu baali kugambye nti bambi baakajja twogera ku ba myaka 4 some of these things bikolebwa deliberate ekireeta bino ye gavumenti y'abamulindwa etambulira ku blue sheet nti ogera ku makya omukulembeze ogwange n'agamba abantu baga nti ngenda bakolera luno oluguudo si emergency ne bagamba nti ministry ya works luno lwaki abakuza mateete bano bannamuga soko baveeko soko oteekemu olwo wakakooza kuba kakooza ayambala nnyo essaati za kyenvu ku igo ate oyo Mulindwa ye abeerayo bambi buli kiseera ng'ayogera muteeremu oluguudo lwe kati awo tukyasinza okusanga obuzibu nti ebikolebwa n'ebya planningibwa tebikwatagana ekyo ne kireetamu obutali bwenkanya some areas nosanga nga ziri overserved balina nnyo abalanga tebalina sobola okuwa ekyokulabirako amabegako awo mwalaba ebitanda bya covid ebyali enamboole ebitanda ebyo twasanga ebitundu ebimu ng'owulira bagula omubaka wa palamenti no nayo ku bitanda ze baali tebampadde naye bwe nawulira nti bagabye nengenda mu ministry ne mbagamba nti ebitanda by'emawogola biri luddawa naye abaali njakubulira kye nakola ebitanda wamma kati kankubuulire bwe baamala okungamba tugenda kukuwaayo naawe bitanda 10 naye mbagamba bitwala naye si buvunaanyizibwa bwange kati mubuyimpa mwategedde ab'emawogola kye baagala kaakati twagenda evvuura ne tusanga ebitanda mu sitoowa n'emifaliso nga baabibawa kuba baali tebaagala bigaana nga baagala okulaga abantu nti baleese naye nga tebalinawo babiteeka so nze nja kusaba bannaffe kya bugunjufu eggwanga odditambuza if it's a formal sector bitambulenga formal sector naye nzi obweyamu Honorable Namuga bano be baakoze nga bali ekyankwanzi bwatandise essuula empya mu kutumbula ebyenfuna bya bannayuganda ekyokubiri olaba nga bye baateesezza ne bye baasazeewo byangu byakuteekesa mu nkola era bagenda biteeka mu nkola oba it's the usual talk kwogera bwogezi nga bwegubaddenga mu bintu ebimu anti kugambye nti omukulu byayogedde obiwulidde nkusookedde ku kyanteekateeka bwe tuteekerateekera eggwanga awo bo byagaana okwasaganya biki betuplaningira abantu na biki NRM bye yabasuubiza naye nze ekisinza okunnuma mu yakugambye awo strengthening institutions of government ebitongole bya gavumenti okubanga biina evu byetengeredde okuweereza emirimu gyabyo ensonga lwaki Nandutu ali mu kkomera kati ku nsonga z'amabaati nsonga ezifaananako bwe zityo abakulembeze baali 15 abasiteeberezebwa okuba nti babba amabaati naye ne bagaa nti abamu bambi baagakomyawo aba ne bakomyawo ssente ne Nandutu nabagaa nti nange nazaayokko naye oba balansi yata oba tegaawera bulungi ekyaleeta ekyo kwe kuba n'ebitongole bya gavumenti n'otabikkiriza kukola buvunaanyizibwa bwabyo nga bwina bikola era nze nja kukusaba ekigambo ky'ebitongole tutunula ebintu bibiri bwana Adamu ze ne bw'otankomyawo ebintu bibiri baakuŋŋaanyiza abakulembeze ababba obululu nga babagamba bagende bakole
principal eri egisente zafulumye kiri mu public principal eri musente honorable Kakoza sebo nawe tukwaniriza but jawutandikira awo wabadde kyankwanza okuva kunaku lwasooka ndowooza mpaka gye kyafundikidde wajjayo kipya ki si kipya naye abaplaningira gavumenti balina kye bayita short term medium term ne long term ate kalicha y'ekibiina kyaffe fe buli taamu lweggwako tuddayo ne batubangula kiringa kati ideology y'ekibiina Honorable Kakoza bali omaze mu kibiina kya NRM nze nyinza okuba nga nkimanyi naye mulimu abalala batakimanyi I can know the history nga babaka ba parliament nga bawedda ne kadi ya NRM okuvuga bateeka okuba nga kimanyi kati omuntu yazaalibwa 86 kati alina emyaka meka history w'emabega ina mumanyi yalabako president abana nga bareceiving credentials ezaba ambassadors ambassador najja naleeta ku residential nga ba president bana baze ababirabako. That's why there is that ideology. In fact mu nsi endala zonna gye nnalabye mu Africa egezaako okubeera ng'ejjukiza abantu baayo bamanye history. Tewali nsi etali mu history ye Rwanda. Rwanda yakola museum n'egikola naye buli muntu yenna atuuka bamulambuzaayo amanye kiki ekyatuuka ku eyo ensi ne bw'oba ojja okukola decision ogikola okkakkanya. Kakati mwennyinaze Namuga agenze n'agamba nti program za government ziri aligned katika musomese kuba abamuffe tuzikola eyasooka nagikola eyokubiri n'eyokusatu buli bakola national development program okola n'otuuka wootuuse n'oyongera endala ebisigalidde ne bibeera nga biri in motion bibeera bitambula kyova otandikira ku 1 2 3 kati bali ku yakuna bagenda bongeramu bisigalidde nga bagenda bakola ki si kubeerawo nti bagikola aweteko kubeera implemented statically tuli mu vision ya myaka 4 2040 please nakuwadde ate obudda nti kyenkugambye once there bagenda bayo era ebisigalidde mu NDP3 bajja kubikamu mu NDP4 because you see you are talking of a process eyina ebintu byeta 2 oteekukira nti once you plan for a cost you must plan for income. Thank you. Okitegeera bino byonna mwabisazeewo the resolutions you made mwabaddeyo ne mukola obuyyamu ne kikyusa ki what's new Munnayuganda ayagala okuwulira kati olwo kyeki okukyuka practically bino byonna birungi ku lupapula nga bwe tuzze tulaba ebintu ebirungi ennyo mu manifesto zammwe n'ebirala enjawulo eriwa kyanjawulo ki ekiri ku kusalawo kwe mwakoze this time around. 1 ensi eteeka okuva weeri egende ku next level in terms of development. Oteeka okuincreasinga enablers kati bw'oba oyagala okukulaakulanya ensi ebeera n'amatabi 4 ekisooka oteeka okubeera ne peace and security nti buli muntu yenna ali mu nsi eyo ateeka okubeera nga ova South Sudan ezombo n'ogenda ekabaale ng'olina confidence eyo ffe kyetulowooza nti ye pira esingira ddala mu nsi yonna ezikulaakulana kyovula America bwebeetesa okukulanga ebintu byega nti ba Americans you are safe. Eyokubiri ensi ekula etya economic development katulina vision egenda mu billion 5 kati otuuseewa bwe tulina gross domestic production now twasookera mu trillion ezaali 24 kati mu budget eno ejja zigenda kubeera 84 kitegeeza ki economy ekola ki ekula naye osooka okugyogerako ekula etya 1 okola infrastructure esooka okubeera nti ekuyambako abantu basobole okukola ebyobusuubuzi nga biyambwa. 2 oyagala industry eziweereza abantu emirimu major component ya industry eriki masanyalaze gabunye mu Uganda yonna. Uganda yagenda mu 86 yali ku megawatts 80 nga tesobola kukola na industry 10 kati olwaleero wakafuna industry ezisukka mu 2 naye weetaaga amasanyalaze tegamala. That's what the enabling environment oyina okugiraga nti kyengenda okukozesa abantu industries mbadde ntunula ku blueprint ye Kayunga gye bakoze hub beetaaga megawatts babadde nadde nziraba ku radio ago n'amasanyalaze tegamala. Baina gundi nalabye investor
yazze I think it's in Kabale baina mines yebatakolangako e producing steel ayinza okumala emyaka 2-3 nga ayamba eggwanga investor yazze one foreign direct investment yazze ona ng'agenda kuteekawo miliyoni 5 eza dollars. Those are things boddayo n'ogenda ku social infrastructure eyo pira eyokusatu. Social infrastructure yejolaba nti amalwaliro amasanyala enguudo amasomero ebyo byonna byetaaga okwogera kubanga population today bw'ogibala ne 86 okutuuka kati si bwe yali. Mugenda mbisa butya mu nkola? Of course by implementation ya resolution. No, kasita obeera ne plan n'obeera nayo ng'olina enabling environment. Ono namugaga nti muyina manifesto naye muzze mubeera nazo naye okuzituukiriza lubadde lutalo not even 50%. Njagala mbuulire kati kamujjukize bwe twatandika multi-party set mu 2005 president yagamba njagala tutandika multi-party system nga tugenda okulwanyisa ekintu ky'obwavu prosperity. Yasookera ku miliyoni 2. Njukira bulungi manifesto yaffe yali esooka. Kati today abantu abasusse miliyoni 2 buli mwaka bameka. What has brought that? It's planning. N'ekijjo oyagala okulaga. Bano bayisizza okumala emyaka 5 bakayisa 4.5 trillion mu PDM. Naye katubeere nti abantu mu 4.5 trillion mu myaka 5 bakoze temuli bagaggawaliddemu. Bwe bagamba nti ogenda kukola economy ng'eri inclusive omuntu ave mu subsistence agende mu commercial abeere included mu money economy ovudde ku bitundu 65 otuse olwalinze otuse ku bitundu 35 oyagala obuse bigende ku bitundu 18 gwengo nganti ate oti wali kituusibwa bino ebintu byetwogera it's figures it's statistics. Honorable Nalukola bw'owuliriza okunnyonnyola kw'abaana NRM Honorable Kakooza you somehow get convinced nti eggwanga liringa eriri mu kutandika kati kulwanyisa enguzi okutumbula ebyenfuna okutumbula ebyenkulaakulana at least batandise. I don't know what you think about that. Webale nnyo bw'obawuliriza n'ofumintiriza n'ogattako ebizze byogerwa n'olusirika lw'ekyankwanzi nga bwe lwali naddala ebyayogerwa chairman waabwe bw'ofumintiriza oggwamu amaanyi. Ekisooka nga sinnaba kwogera nange neegasse ku bannange okubagiza muganda wange Yibanda olw'okufiibwako muzeeyi. Ekyokubiri era onzikiriza enjozi eyo ze mukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu olw'okuwangula okuweebwa ejjinja ery'omuwendo nga Abamerika nga bagamba nti Abamerika bamuwadde ejjinja ery'omuwendo ye musajja wa maanyi era y'omu ku bazira ba demokrasiya mu mwaka 2026. bamwebazizza ekigambo ekyo kikulu nnyo nga tuzze wali bw'owulira ebigambo bya muganda wange ninaanye wano ayongera okukakasa nti oba oli awo ebimu ku biruubirirwa bya NRM kutumbula obulyake obulabbayi obukenuzi. But they committed to fight against it. Bakyogera awo mu bigambo naye era mu bigambo byabwe mwennyini mwe muva okwekuba. Akugamba bw'otunulira bw'owulira General Museveni byayogedde mu kulwanyisa obulyako obulabbayi n'obukenuzi atandika akugamba nti tugenda okulwanyisa obubbi obuli mu PDM Parish Development Model ekweni n'ekyenjojo byemu ku bintu byebikulu n'akugamba tugenda okuleeta etteeka erijja okuvaako okuwamba omusaala n'ebyobugagga by'abo abazuuliddwa nga babbi. Ekyokusatu n'agamba twagala okuzuukusa omwoyo gw'eggwanga ogwaliwo mu myaka gy'enkaaga abantu babeere mu Lunyanyimbe bakiyita vigilance okubanga beewaayo ne balonkoma abo be baba bazudde nga babbi. Ebyo byonna byayogera akontana nabyo atya bw'ogamba nti tunaawamba ebyobugagga by'ababbi ng'ate gwattira ku liiso abo ababa batwaliddwa okunoonyerezebwako n'okuvunaana noma nti beenenya ne batufuuka abatuukirivu nabwe kityo ne tubajja oyogera mu kaseera ke yayitira Honorable Cissy Namuju naawe ekirungi nga bali ekyankwanzi naga nti ajanga kati oyo yeenenya kati muntu mulungi kati oyo mulungi yeenenya
ngono abayogera ku bulyako obubbi obukenuzi obulabbayi abayita barebo MPs batinka simbire lwaki ono ayogera ku bulyake Sekikubo tomuyita n'omugamba ensonga zo tuzitegedde katutereezeemu naye ate ono gwe bagamba nti mubbi ate ye omuyita n'omugamba tukusonyiye naye ate nga tulina buyinza balinnyirizi ba ssemateeka w'eggwanga kubanga akawaayiro ak'ekikumi mwago mwabiri kagamba nti DPP saabawaabi wa gavumenti yalina obuyinza okubanga yafuga ekuwaaba kw'emisango gigende maaso gijjibweyo avuddeyo n'akugamba omusajja w'enkofiira nti bano nze yabasonyiwa ng'ate bwali badde buyinza bwa DPP president aboogera ku kulwanyisa enguzi ate be balwanyisa mu kibiina kya anti kati kikulaga nti eri yennono kyekimu ku bye bateeka mu nkola amateeka gagamba nti singa oba wakufuna kisonyiwa okuva ewa president omusango gumala kukukka mu vi tewali ddirwa onoonya ani avunaanwa atannatandika nakuwulirwa omusonyiwe okujja ngo omusango gumusse mu vyo omuntu oyo ate ekirala nga si ggwe yeegambye wabula nga akakiiko ke kagambye akakiiko ako kabeera kakulirwa Attorney General ate nga kaliko abakiise abalala nga 6 tebalina kuba bamemba ba parliament tebalina kuba ba Uganda Law Society ate nga balondebwa president naye nakyo tasobola kigoberera ye n'asalawo okutyoboola ebitongole by'eggwanga institutions ng'ekitongole kya DPP tekyewuunyisa nti n'amasiga amalala gavina obuzibu obwo batugenda mu byenkulaakulana nga bwe bateekateeka so ku kyenguzi commitment weeri ne tolaba wajja kigenda kukyuka kutwala ggwanga lino tewali kye basobola kukola kubanga obubbi obulyako obulabbayi n'obukenuzi bwe biggwaawo ekibiina kyabwe kiggwaawo tebaalisobodde kufuna muwendo gw'abamemba ba paalamenti be baafunye singa tewaabaddewo obubbi bulyake bulabbayi na bukenuzi n'okufutyanka demokurasiya ebyo byonna bikolwa bikyamu naye ate system yemu yakasingisa minisita badde minisita mulambirira ku nsonga ezekuusa ku bubbi nti babuwagiranga ate system yaabwe yennyini yeredde omuntu ali kulevebwa minisita okusingisibwa omusango ogwo bwe guti owebale nnyo olaba n'omugga nga gukulukuta gutuuka ne gubaako bye gwewala mwemuva waliwo kye tuyita meandering rocks ezikolebwa olw'omugga nga gugenda gwewala rocks ezimu gulekawo ne gugaba wano wakaluba katulekewo kakati batoolamu omu ne bagamba ono ye katumusaddaake ye yafuna amabaati 2,000 tulage abantu b'ensi eno nti kino tukiriko so nandutu yasaddaakibwa yasaddaakibwa naye nga n'abalala baali bagatutte Amos Lugoloobi yagamba atya ganagali ku kiyumba ky'embuzi ani baafuna amabaati naye ne bagamba nti naye ono ye yafuna 2,000 gasangiddwa ebuduuda bano abalala balina 500 1,000 ndowooza ono tumusaddaake after all mupya nnyo okay but again ate wakibiina ki gwe baasingisiza omusango nandutu yagira ku pate ki NRM yagira ku pate ye NRM wa kibiina kye NRM wa pate ki yagira mu pate ki wa NRM ontegedde kyembadde nnoonya genda maaso mu parliament abaddeyo nga olabyeyo NRM gwe baasingisiza omusango oba baasingisa NRM basingisa independent kumabaati independent bayise baani ekyankwanzi okubawa emiliyoni 10 ekyankwanzi ba independent ani gwe basingisiza omusango ani gwe basingisiza omusango eyasingisiddwa omusango Agnes Nandutu mu myaka 5 gye tutambudde naye mu parliament yakkaanya okutambula naffe yavuganya mu primary za district nokyo tolina bwomugamba nti siwe NRM era memba wa kibiina kye I think waliwo ebintu byetateekwa kuzanyiramu ekintu ekikwatagana n'enguzi abantu baleke kukitwala nti kya kibiina gundi. It's the integrity of a person.
nafuna omukisa ne training mu anti-corruption methods mu university ya Washington. Baina subject eyo bagisomeza nga bagirifalinga ku corruption eyali ku Watergate. Eyali ya Nixon. Corruption does not mean money. Corruption ne decision gyokolanga egasagwe. Ne bwoba oyogedde obulimba nga bugasagwe, that's corruption. Kati bannayuganda ffenna ekintu ekikwatagana corruption tulina okubeera nga si kya gavumenti kyaffe abantu. Kubanga abali mu gavumenti bonna bakola decisions nga ziyamba bo, si ba NRM. Okay, bonna bali included. Kati bwe tumala okukimanya nti kizo tu ak'omuntu si kansolo nti bwogisiba ku makya weebeera. Omuntu w'enviiri ne bwe gabeera mateeka era agasobya olwa selfish interest ye. Tonnawulira kabamba obwana mu myaka 18. Why? Less than 18 years. Muntu na raping omuntu. So the integrity and morals tosobola kubeera nti osobola okuziregulating olw'abantu. Aboogera corruption ffenna tukimanyi tewali ayagala nguzi. So bw'omwagala kulwanyisa ki? Njaga kukoza nti corruption olibaga nti ku kya corruption kyebeka kibayinze nga gavumenti ya NRM. Why? Because muzze mukyogera tibugenda girwanyisa for the last 40 years, emyaka 4 ulira nga buli mwaka mukola commitment, nga buli mwaka mu resolving okulwanyisa enguzi n'obulyake. 40 years down the road tukyali ku nsonga yemu. That's true. Obulyake, criminality, everything mu society yonna bakendeza percentage. Mwatulimba mu 86 mwaga nti we are going to eliminate. No, so elimination. That's true. That's true. That's our wish. But you are controlling how many people. Morals zaabwe zifaanana zitya. You go to US, tewali corruption. They have democracy, they have laws. Omuntu naturally. Omuntu abeera n'inherent natural choice. Naye bw'oli agikola nga yeeyagaliza naturally. Naye okumucontrolling oba okugikomako. That's why you bring laws. That's why you bring institutions. Asobola okutya nkubuulidde nti this day last week. How did somebody get a knife? Okutta abaana bato nga bamanyi. Mu ssomero. Tikikwewuunyisa. There is an inherent selfishness. Katonda gye yateeka mu muntu. Ye ayinza okuba nga akyagala naye ng'abonya banne. To eliminate that one, you decrease the percentage. Thank you, sir. Honorable Kakoza, information gyali mukumpa. Nange nkimanyi. Corruption tekikoma ku bubbi obwokka kutwala. Kyovula nga nkugambye nti n'akalulu kaali mu corruption. Nti tewaba kubaawo corruption temwandifunye bammemba ba parliament. Bebalina. Corruption eyo kwe kuyita amagye ne gakuba abantu emiggo, okufuuyira abalala tiyagasi nga abalala bo bali mirembe. Eyo nayo corruption. Kakati ekirala bye boogera bakontana nabyo. General Museveni akugambye baagala okuzzaawo omwoyo gwa ggwanga, vigilance. Abantu babeerenga awulira n'alonkoma. Okukwata ba Honorable Mutembule, Honorable Namuju, Honorable Akamba, kyava kukubagulizibwako kw'abakulu abamanya nti wano baagala bajeti ya Uganda Human Rights Commission eyisibwe naye 2 ku buli 100 zikomewo eri abakulu abazaagala. Kakati ate n'omala n'ojja switch n'ojja mu kunoonyereza okubadde kugenda maaso okuvunaana abo ababadde bateeberezebwa n'okijjamu n'ogamba nti beenenya ne tubazuula nga batuukirivu. Omazeemu amaanyi abaakutemyako n'abo abaali agadde okukola omwoyo gwa ggwanga ogwo. Toli mweteefuteefu, tekyawukana na mukyala Betty Olive Namisango tuli omwe bwe yayogera n'agamba nti tukebereko abantu bano ensaasaanya yaabwe, enneeyisa yaabwe ekwatagana n'enfuna yaabwe. Naga temubakeberako bajja kuleetera essente ezo okuzitwala ebweru w'eggwanga.
ngate ne mukyala Irene Mulyagonja eyali ayigigi yagamba betuba tukutte babuliraawo ayina omusango omulyango gwe yasobola waawo kakati nabwe kityo betuba tunalwanyisa obulyako obulabbayina obukenuzi tuteekwa okubeera n'abakulembeze nga beeteefuteefu okutambulira ate bino ebitongole ebiriwo gavumenti beetaddewo okulwanyisa enguzi n'obulyake eyo si kabonero ka commitment mu kulwanyisa obulabbayina enguzi quite a number tuze tubyogera wano bulijjo quite a number of institutions okuvidirira mu State House Museveni yagati kaneteeka akakiiko wano agenda okuyamba kulwanyisa obulyake State House Anti-Corruption Unit ne mu bitongole ebira ne mu Parliament gy'otuula olina PAC olina Kosase olina then olina Auditor General olina IGG olina all these institutions bino byonna tebiriiwo mu mutima ogwo gw'okulwanyisa obulyake weebale nnyo akakiiko ka paaka ndowooza towulira nko nga kalina gwe katutte kayite omujulizi ajjaawo obujulizi mu kkooti bwe kamala okunoonyereza waliwo ebitongole ebissa mu nkola kati nga DPP Director of Public Prosecution mukulu nnyo musaali eyo nno General Museveni gy'alagira nti oyo bagumuggyeko omusango ontegedde tulina ebitongole nga IGG ekyayigigi be bakugambye nti bwe tuba tusonze mu balyaka abalabbayina abakenuzi babuliraawo oli omulala bwe yali ayogera ebigambo nti tukole bwe tuti ndi ekyo kijja kuleetera ssente otugendako kakati ssebo mukama wange obwo obutongole obulala bwe bateekawo byakiguumaaza ng'ente eyo tofaayo guminkiriza byakiguumaaza kubanga ayigigi constitution mwali kituufu DPP taliimu mu constitution obukiiko bwe twogerako tebuliimu kakati DPP we yabadde akola emirimu gye n'omugamba nti oyo muggyeko ani eyamulemesezza lwaki olowooza nti buno obukiiko bwo bw'otutonderawo ate bwe bukulu okusinga buno abaakola ssemateeka ya 95 be baateekera ddala mulimu ki mu constitution ebyo byakiguumaaza atulaba twegaddwako omubaka wa parliament omulonde owa bukomansimbi omumambuka munnakibiina kya NRM Honorable Salim Kisekka again also fresh from Kyankwanzi sebo tukwanizako ego kuliko ne Kyankwanzi Kyankwanzi kigambo kiri buli wonna n'awa taxi katwalita Kyankwanzi mbalamusiza akabatulaba nembebaza emirimu egibawubye naye kisinga gyalero gya weekend naye nga nange nesimye kuba wavuddeyo naki mu retreat eno ng'omubaka omulonde gwe nga gwe you are new mu byobufuzi at least ku level ya parliament mu kikapu kyo wavuddeyo naki mu retreat eno bingi ekisooka nti gavumenti yonna gyensubira okukola nayo yabadde Kyankwanzi kubanga okuviira ddala ku president head of state yabaddewo owokubiri gwe nalabadde nyina byembuuza ebikwata ku byange nga omulimi nalabye tumwebaze nga minisita y'ebyobulimi yabaddeyo bukyali kikwata ku byamateeka IGG byesanze bwogerako wano nga nejali kuga buli kitongole kyabaddeyo so nga kimpa omwaganya okusemberera abantu abo nobabuuza bulijjo mubadde mubeerawo mbadde mukola biki abalonzi bafunyemu muggo kubeera Kyankwanzi bingi bafunye kubanga nze bulijjo badde ndowooza nti ngenda mu parliament nga gye ngenda okusaka abantu bengenda okusakamu bennyina basanze Kyankwanzi so nembabuuza era nenfuna n'esimu zaabwe ne contact gy'emikwano gye twagaseewo nti kati bwontuma ekintu manyi gye nkisanga okusinga bulijjo olowooza bimatuuseeko bigenda kuyamba eggwanga bijja kutuyambira ddala kubanga anti kizibu bw'obanga oweeredde omwana n'omugamba nti ali Makerere n'avaayo n'omubuuza oggyeyo ki wafunyeyo ki gwe lindamu ekyo kye yasomye akikole gwe ng'omuzadde olabe ki kyajjayo kati nze olwaleero sinaba nakulayira naye nagenze n'ensoma nemmanya we basaka kati ndabira ddala nga ate ebyatugambye byonna byebyo ebituufu ddala ebitambuza eggwanga n'olwokuba nti abantu si buli muntu nti kyowomerwa kyawomerwa abantu bakyogera nnyo era bawulira nti Kyankwanzi kubanga nyinako akantu ketera bagamba abantu nti taata waffe yalimu okuzimba ennyumba ennungi n'atugamba nti eyo ey'amategula gye mulaba eyamwamba y'abasezi kakati tukula tumanyi nti ezinyumba ennene z'abasezi kumbe ye yalemwa bulemwa gizimba kati Kyankwanzi byabadde birungi byerere byabadde birungi byerere nga bwogamba but mu bye mwasazeewo olina ekipe kye wawulidde kyotawulirangako
ku resolutions ze mwakoze tweyama okulwanyisa enguzi tweyama okutumbula ebyenfuna by'abantu baffe n'ebirala walabamu ekipa ekitayogerawo bakulembeze sebo nze ndi musajja musiraamu tugamba nti okubuulira abantu obusiraamu tekitegeeza nti bamanyi busiraamu battu bajjukiza buli lunaku mujje eri eswala mujje musaale tekitegeeza nti baba basiraamu betubuulira battu beera twejjukanya kade bino tulina okubyejjukanyako ali n'abantu tuli bapya mu byo twandibanga tugenda kweyama era nga tugenda kukola kubanga abamu tuli bapya n'okukola naabe tusanzeeyo ogenda okusanga ekintu kiteredde tugenda mu kuwummulamu ndyoke nkumi wano but wafunye ku 10 nga abamu ku banno yes kati kakikubula kino wafunye ku bukadde 10 ekibiina ky'enaale mu kigazi nnyo okusinga 10 n'ekirala member of parliament what is 10 zokumbulira 10 lwaki mwogera nnyo ebintu ebyo olowooza oyinza okubeera okufuna ekifo kya parliament nedda nga bakyakubaliramu ekyo nti wafunye 10 what is 10 kyeki tosobola kubeera mu parliament nga tutaddeyo na sente abamu bateekamu na biliyoni miliyoni 5 6 kati ogenza owa omuntu ekibiina ky'enaale bakuwadde miliyoni 10 kibeere so diru nenye bafunye 10 bano nga bagenda kufuna emmotoka bonga tubazogera ku miliyoni 315 gwe bagambe sawa zino gamba omuntu awakanya ekintu ekyo mugambe ndi mu kifo kya miliyoni 315 genda onoona emmotoka yennyini oleme kunona sente olabe batabawaabi so ekikumi kyabadde kitono si sente nga nawe mpadde miliyoni 10 member parliament olompadde nnyo bazi bawadde bampaddeko 2 nze nagafunye n'ekinaana nkibanjira jja kifuna ababaka babawaddeko 2 n'esiku zammwe kyezavudde mu Bank of Uganda za kibiina kyaffe ffe tuwaayo sente bwe tuba twewandiisa ekibiina kijawa sebo tulina gye tujja si ffe tulina sente mu kibiina ky'enaale Honorable Kakoza honorable yagedde ku 10 notakidda mukati honorable kikakasiza nti mwafunye ka nze nafunye ka njagala abantu batunze eki anti kyenjagala okubuulira nedda leka anti njogerera ekibiina ekigenda obbawo miliyoni yakudda honorable Kakoza first of all nze neewunya n'okwewunya oba abantu babeera mu Uganda ne babeera nga ebiboogera babiyisaako mu myaka 2 first of all abantu bakimanye kuva n'olwaleero bwe twali tutandika ebibiina twasalawo buli kibiina bakiwensako is it not true? It's true. Bano bafuna 4.7 billion buli mwezi milioni 28 buli mwaka no wait no that's the law yes bazifuna fen tufuna billioni 8 that's the source buli mwaka yes buli mwaka 2 fe abali mu level eya chairman 5 abali batusalako ku buli musala gwofuna 15% per month nzijja mu kibiina so mujja kwezo and nkulaga I'm giving a source of funding for the party in fact president yatuganaga nti no for party yaffe nga twekozeemu omulimu tusobola okufuna sente zitwambuza ekibiina we don't need to borrow kati yakuŋŋamba party emyaka 2 ekoze structures emaze okukola buli kimu ekyayo ng'oga ntesobola kuwa nakano kansalingira awamu muganda wange nalukola keyogedde you see gwe bw'olema okukola ekintu omulala tomulowoleza bw'aba akikoze wabula mubuuze buuze okikola otya bana baga nti obuluba bubba you don't need to steal votes nga party enoonya akalulu tuyina ba leaders before 7 contests ayina ba leaders 2.1 million mu LCZ mutwalo 7,200 kampumulemu this simple mathematics no nenga tunakuwummula thank you nomination is okay no 7.2 nga tunabana LCZ ziri emitwalo 7,200 atandika ku 2.1 omuntu yekane bwaleeta obulwa abantu no mbadde njala kuba abantu miliyoni 10 zibaluma nnyo nalebe kyatusana ddala kuba opposition naye kuba eddaala lyaleseeyo ffe mu nomination buli muntu agenda okwesimba oba onoowangula oba toowangule bano twabajjangako sente owaayo busatu miliyoni 3 naye omanyi twalina abantu 2,700 abanoonya ebifo bya palamenti ne LC5 ng'omanyi zo sente meka naye ng'ogyeko ekyo ffe tulina abantu abatuwa sente donors lumu twakolako ekijjulo mu state house awo era ekyaluma aba opposition ennyo ne batuwa 16 billion in one day era nazo ntuzifuna so we are not a party eryawo bino byotugeraageranya n'abantu abalala tuli party erina abantu so abalowooza nti mujja mu kitavu kya abantu ekyo yensobi era 10 tekigenda kuva mu gavumenti sente zaffe za kibiina emyaka 5 mufuna biliyoni 3.4 mwagasa balamu 2 bala myaka 2 mu mwaka mufuna 3.4 twatandika ebibiina mu 2.5 katwakamala emyaka ne badonors ku NBS TV ko